Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Okwekalakaasa mu kibuga Nairobi eri mu ggwanga erya Kenya nga kuno kuli ku nsonga y'okuta Dr. Kizza Besigye eyasiibibwa wano mu Uganda. Era bwe njogerera Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali ku bunkenke. Olw'okutya olw'akalulu akayingiridde akengedde aka 2026 y'ensonga lwaki abamu kino bakitwalanga nti y'ensonga lwaki Dr. Besigye ali mabega wa mitayimbwa ssaawa zino. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza era we bali kwekuumira ku mayengo gano. Bw'agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, nammwe abali mu Kenya mu kibuga Nairobi mwe bali kwekuumira, mwe bali kulwanirira nkyukakyuka. Tukimanyi bulungi nti Dr. Kizza Besigye yawambibwa okuva mu Nairobi mu Kenya mu Novemba w'omwaka 2024 era n'ateekebwako charges mu ggwanga erya Uganda, no offense ku security n'okuba nti yamenya amateeka olw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa. Uganda emunenya era emuwaayiriza okubanga nti sangibwa n'ebissi mu ggwanga erya Kenya, mu Greece ssaako ne mu Switzerland. Kiteeberezeka nti alina ebissi e Kenya, Greece ssaako ne Switzerland. Okusinziira ku biva mu Nairobi, Kenya, mu February 25 mwaka guno gwennyini gwe tulimu, ab'akabinja akeegasse aka Human Rights Organizations akakuliddwamu Amnesty International kalinkinze ku kukwatibwa n'okuwambibwa ku Munnayuganda opposition leader Kizza Besigye, era bataddewo okwekalakaasa bagamba nti nno Uganda ng'egenda mu 2026 presidential election, bagamba nti nno wano wateekeddwa okubeerawo political pressure era ensonga lwaki Dr. Kizza Besigye akyasibiddwa. Nga tusinziira ku Monday olunaku oluwedde, okwekalakaasa mu kibuga Nairobi nga kukuliddwamu Andrew Karamogi ng'onono ya representinga Besigye, ng'agamba nti nno okuwambibwa kwa Besigye kuli mu mbeera etategeerekeka, so n'okuba nga atwayingibwa mu military court kabonero akakulaga nti nno waliwo ekigenda mu maaso naddala ku opposition side ku gavumenti. Era bavuddeyo nga bawanise ebipande nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa mu kibuga Nairobi nga bagamba babanja obwangu okubanga gavumenti ya Museveni etadde Dr. Kizza Besigye olw'okuba nti embeera gy'alimu yennyini si nnungi. Bagambye nti n'abalala bonna abafeesinga similar charges ez'okuwambibwa nga bali mu political issues kisaanidde ne baba nga bateebwa kumu ne Dr. Kizza Besigye. Era baga nti no bano abantu abaakwatibwa ku byobufuzi tebalina kye bavunaanyizibwa, tebalina musango, era tekisaanidde bo kubeera nga bawozesebwa mu judiciary ejjudde weapons, etaliimu wadde expertise ez'okuba nga bawozeseza ba civilians. Bano abakuumi b'eddembe ba human rights activists, the Law Society of Kenya ne Kenya Medical Practitioner and Dentist Union bayimiridde okwekalakaasa mu kibuga Nairobi nga bayita okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye, ng'era bagenda bayugunga President Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ssaako n'abali mu buyinza okubeera nga bali oppressive oba nga tebatta Dr. Kizza Besigye. Bagamba nti olwedde bo bafayirinze dda petition ku East African Court of Justice mu Arusha nga baleeta ensonga y'okuwambibwa ka Dr. Kizza Besigye mu Kenya.
bo bagamba nti eno ensonga tekyali ya Uganda. Tekyali ya Uganda. It is a transnational criminal. Era yeegattiddwamu gavumenti ez'enjawulo. Bo abeekalakaasi bano bwe bagamba. Kubanga olw'okubanga Besigye yawambibwa mu kibuga Nairobi mu Kenya mu Novemba 2024 n'aggulwako emisango egy'okukwatibwa n'ebisi n'okubeera n'ebyokulwanyisa mu mawanga mu Switzerland, mu Kenya ssaako ne mu Greece, bagamba kitegeeza eno ensonga kati tekyali ya Uganda yokka. Abeekalakaasi bano baatandikidde mu Aga Khan nga batambula nga bagenda beekalakaasa nga bagamba nga bakutte banners ssaako ne charts nga bagamba Museveni's rule eri oppressive, era nga bagamba Besigye alina okuba nga ateebwa mu bunnambiro. Ssaako n'okugenda nga beekalakaasa wali ku embassy ya Uganda nga bagamba nti gavumenti ya Mwai Museveni erina okuta Dr. Kizza Besigye mu bwangu kubanga zino ensonga ziri personal, tewali musango gwe bamuvunaanyizibwako, bamulanga bwemage. Ensonga bwezi bwe zigenda mu maaso mu kibuga Nairobi mu Kenya nga babanja okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye. Tetumanyi oba guno omusango n'afuuka international ne wabaawo okubanjibwa okwa pressure, naye nga embeera bw'ekyo weekyali gwe mukwano gwange. Jjukira Dr. Besigye ne Ssabooza kakati akyatemeza mabiga wa mitayimbwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Obadde ku Yugi Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliza era weebale kwekumira ku mayingo gano. Wabula gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bunnyo. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV.